Abakristo nga begattiddwako abakungu okuva mu gavumenti n'ebweru bagenze mu bungi ku Kereziya St. Charles Lwanga Kigalama esangibwa Ruhinda North Mitoma ng'eggulibwawo mu butongole. Ekereziya eno y'obumeso obuwumbi 2 mu obukadde 7 ezimbiddwa omumyuka wa sipiika Thomas Tayibwa. Misa yetabiddwako sipiika Ntamo, omujaguza mwennyini Thomas Tayibwa, amyuka Ssaabalamuzi Richard Buteera, abakungu bangi, baminisita, abaka ba paalamenti, abagagga b'omu Kampala akulira Vision Group Don Wanyama n'abaka b'amawanga mangi abalala. Balina omugisha asiimye Tayibwa okuzimba ennyumba ya Katonda eno n'asaba n'abalala abalina obusobozi okumulabirako. I want to extend special gratitude to Right Honorable Thomas Tayibwa, the Deputy Speaker of the Parliament of Uganda, for his generosity in building this church. We pray that this spirit may inspire others to support their local churches. Tayibwa ategeeza nti ekereziya tagizimbye ku ssente za gavumenti, era tagizimbye eka wabula abantu bangi abamukwatiddeko okuli abagagga bakwagalana ne sipiika Among abamusondedde ensimbi akawumbi kamu mu obukadde 7 omugagga Amosinzeyi awaddeyo obukadde 5 n'abalala. When I conceived the idea, I said, no, the Lord has given me so much. Me and my wife, we can easily build it. Then I told my sister, the speaker. When I told her, she's like, you're lying. She says, I'm going to support you. I won't mention how much people supported me with. King Caesar Mrenga said, no, you can't do it alone. So they went and conspired with a few friends. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.